omuntu gw'obeera naye nga mwakatandika okubeera mwenna waliwo amasannyalaze agabakuba ogamanyi ago ga Paul ali wano ayita ku liini buli ddakiika muli mu nnyumba kakiisi ne kayita ebyo mukwano gwange bibeerawo first year second year njagala nkikubuulire era okitegeere mu magezi g'obuntu nti omuntu gw'owangaala naye ekigambo masannyalaze ago kijja kukendeera ku ludda olw'omwami ne ku ludda olw'omukyala. It will. Saagala ogambe nti ffe tuli basajja, abasajja tutuuka ekiseera ne tukoowa ekintu ekimu. Trust me, ne mukyalawo abeerawo n'akoowa okuba n'omuntu omu. Kye tugenda okuddako awo kibeera kya buntu. It is commitment. Ndina omuntu ono, we are family. Tulina okwetegeera nga ffe oba ndabye abafaanana batya oba abakoze in fact omuntu mulimu abantu abamanyiira obutabeera na muntu omu obudde bwonna nga bo they can't differentiate between love and lust. Tasobola kwawula kutuna otusannyalaze tw'okwagala okubeera obubeezi n'omuntu n'okwagala kuli okw'obuziba okugamba nti ono ye wange ne bwajja butto ne bwajja amazzi booda ne bwemukuba ono ye wange. Okwagala okwo okwaddala okwo okw'omunda ono ye munnange ono yagenda yalikaaba wali mu ddiiro nga bantwala. Kweko okwagala okusemberayo ddala. Let us not be infatuated. Kati abantu okubanga tebakkiriza nti nno ako kaggwaawo yamala emyezi 2 n'atandika okuwulira ng'omuntu ono bannanga obufumbo oba enkolagana mu relationship magezi. Era bw'oba okyali mu mbeera eyo ng'omala n'omuntu omwaka gumu n'owulira nga ndabika nakola bubi choice, teri muntu ali perfect. The perfection and imperfection is all in your mind. Ky'olabanga ekibi omulala ayinza okirabanga ekirungi. Era ky'ova osanga omusajja ng'alina ekikazi kye ggwe ky'osobola okulaba n'ogamba nti kibi tekitegerekeka naye ng'akyagala okufaako obufi. Mulimu abategeerera ddala okubeera obumu kitegeeza ki. Kakati emyaka gino bwe giba giweddeko bannange waliwo ebintu ebitutandikamu. N'abagambye omusajja akoowa n'omukyala akoowa. Kwe bannaye okubeera n'omuntu omu ne muzuukuka mwenna ne muddawo ne musiiba mwenna simanyi ne muddamu ekyemisana weekend eddako omwaka gumu 2. It goes to another level. It involves a lot of understanding, patience, and many other things. Era bw'osanga omuntu n'akugamba mpangadde ne gundi eyo emyaka 5, mpangadde ne gundi oyo emyaka 10. There's a certain degree of maturity that has to be applied.